the examination results book. Olwaleero ekitongole eky'UNEB lwekifulumiza ebivudde mu bigezo eby'ekibiina eky'omusanvu ebyatulibwa omwaka oguwedde. Bw'abadde akwasibwa ebyava mu bigezo bino, Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni asimye ekitongole eky'UNEB olw'okutandika okwetegereza engeri abayizi gye bategeeramu ebintu okusinga okwesiba ku ngeri gye bayiseemu. Assessing for the mastery of knowledge and skills is a very commendable direction that UNEB has introduced to help us make meaning out of the aggregates and grades that we have been seeing our learners attain every time we get these results. Bw'ati abasabye kati okutandika okuwa abantu emirimu abaneetegerezanga entegeera y'abaana ebasobozesa okussa bye basoma mu nkola okusinga okutunuliranga obubonero. I encourage UNEB to provide teachers with additional guidance and training so that they gain a better understanding and appreciation of the assessment of mastery of knowledge and skills, and how they can use this approach to tailor individual attention to learners who may be struggling in one or more areas. Newankubadde nga omuwendo gw'abayizi abeewandiisa ne batatuula bigezo gukendedde okuva ku mutwalo gumu mu 1223 omwaka gwa 2023 okudda ku mutwalo gumu mu 463 omwaka oguwedde, Minisita asabye amasomero okutandika okulondoola ensonga eziviirako abaana obutatuula bigezo byabwe basobole okubasalira amagezi. It's better we look out into this and know what makes these learners drop out at the last minute. We can at least know going forward what the problems are. Ku muwendo gw'abayizi abagudde 6,425 Minisita abasabye okuddamu eky'omusanvu kyokka n'asaba abazadde b'abaana abayise obutabatwala mu bya mikono waakiri basooke batuule essimu ey'okuna. This is because lower secondary education is vital in getting learners grounded in basic knowledge of the natural sciences such as physics, chemistry, biology, mathematics, and other earth sciences that are vital as foundational knowledge. Ono era akubiriza abakulu b'amasomero okuba obulindaala eri ekirwadde ky'akawaali w'enkima ekikudde ejjembe mu ggwanga. The Ministry of Education and Sports, working together with the Ministry of Health, issued guidelines to schools on how to manage and respond to the mpox outbreak. Therefore, I urge all heads of the education institutions of learning to keenly follow the periodic updates released by the Ministry of Health and guide your staff, learners, and parents appropriately. Okutwaliza wamu UNEB egamba nti omwaka guno abayizi bayise bulungi wabula ne yeemulugunya ku basomesa abeenyigira mu kubbira abaana ebigezo. Teachers were arrested assisting candidates on the chalkboard and the main subject involved was mathematics. A total of 68 suspects have so far been arrested. We are still following them up. Not just about 3 days ago we picked one who was in hiding, and we have assured them that we are going to follow them up. Bano batubulidde lwaki abaana basinze kukola SST ate ne bakola bubi Olungereza. That Mama, the distinction scores have dropped in all the subjects, and this reflects on the difficulties that the candidates had with questions requiring higher ability levels. Okwawukanako n'emyaka egiyise mu mwaka 2024 omuwendo gw'abayizi abaliko obulemu gweyongera era nga bakoze na bulungi nnyo okusinga nga bwe gwali emyaka egizze giyita. Okusinziira ku UNEB, kino kivudde kusomesebwa okuze kukolebwa eri abazadde n'abasomesa nti n'abaana baliko obulemu basobola okusoma nga abaana abalala bonna. I applaud the efforts UNEB, the Ministry of Education and Sports, as well as all the other stakeholders have put into increasing access to education opportunities for children with special education needs. Okusonsula abayizi abagenda okwegatta ku siniya kwa kubaawo nga 33 omwezi guno olwo olusoma lwa siniya esooka lutandike nga 17 omwezi ogwokubiri. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.